Kakati nina ka program ke nalabya ka tugume. Ngagamba nti wali yakala kumuwa obutwa. Ani yali yakala kumuwa obutwa? Gwe ngagamba gwe nga okozesebwa waliwo munnamateeko balo yabamwita oba byabashasha. Tugume mu mulalu. Kyali kitya? Yakugamba nti nze nali mutaasa yali alina byawandiikaho ekyamu ku nti abayo ibi abali azamaanyi ate nga abayo ibi ba mirundi. Nemulala lwali omusajja ayagala kusiba n'amunoonyereza nako ngeri gy'essimu n'amateeka mutendeke yaggwa n'obuggwa n'abivaako mpozi nga walabye kalala. Nanti kati jjukira atuguma yakwatagana ne Siraje Rubwamu amuwe sente anzite. Siraje Rubwamu n'anoonyerezaako n'agezaako buli omu nagenda ng'ayagala kumanya we wembeera ne wendira emmere ne byenkola era anoonya byaki ebyo byonna. Wobeera ne woolira emmere. Wendira emmere wentambulira gwembeera naye gwenjira naye. Siraje Rubwamu nakamane naye emyaka 25. Lwaki yankubira simu n'ambuuza kati ye yakwatagana atya ne Bashasha alyoka mukolera emirimu egyo gy'okunoonyerezaako bw'aba si era ayagala okunzita. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasuze otya osibye otya mituno y'eggwanga mwetulabira ne munsi mwetulabira. Nina Gideon Tugume pulezidenti w'abawojjere munnamateeka munnabyabufuzi munnamawulire munnabyanfuna. Tugume buuza abantu abatulaba abalungi njagala kubabuuzaako nti musibye mutya mwasuze mutya okusinziira eyo gye muli wonnaawe mutulabira. MS Media Uganda neyanze okubanga munkyaziza omwaka guno gwonna uweddeko ogenda kugwako. So njagala mwena abatulaba abalungi okubaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi n'omwaka omujja okubabeerera ogw'emirembe ddala. Njagala okwebazawo bonna abasobodde okutusabira, abasobodde okutubeererawo, abasobodde okukola komenti, abasobodde okulayikinga n'abasobodde okubeera wamu naffe n'okugumira ebigambo byaffe. Oluusi biba bikambwe, oluusi bijiramuko naye ne mubigumira ne mugamba atugume tujja kubeera naye. So njagala kubeebaza abasebo ne banyabo muwombeefu obw'ekitalo nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Era ssebo nzikirize njagalize amazaalibwa gano Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Cuucu Musota Lukomananta wetwa Ntuwangala Irene. Wangala Irene amazaalibwa gano gakubeerera amalungi wamu ne famire yo wamu ne maama na bonna abaana abalangira n'abambejja. Twagala kubaagaliza amazaalibwa amalungi gabeerere malungi mwenna mubonna gwe nsinza okugaagaliza era nkimanyi nti Mukama ajja kwongera okuwa amaanyi. Njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo Irene okulanga wakomawo mu nsi yo nova e Namibia n'okomawo noba nga olamula Obuganda. Tweyanziza otukoze bulungi obutagambika. Mukama Katonda ayongere okuwa ekisa, ayongere okuwa amaanyi, ayongere okukulabirira, ayongere okuwa obuwangaazi. Wangala Irene. Kulikayo mu bulwadde Tugume? Nkyaliyo naye nga mu mpolampola. Obulwadde omuntu olwala enkya n'otereera bw'oba toteredde n'obeerayo. Waliwo omuntu yagambye nti Tugume yagambye mulwadde naye ate tumulabye ali ku seeti. Ngane bana abantu mwagala afe. Nfe bufi. Omusajja ndi mulwadde mundaba. Actually siri bulungi naye nina okuweereza abantu. Kati omwaka guno guggwako. Nze naafuna dika chansa akaagaliza Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa amalungi nga sizze ku MS Media. Kuno kwe tuyita abayira weffe abawejjere. Kwe tuyita abantu ba bulijjo okusobola okwogera ebintu ebituluma ku mutima n'okusobola okwebaza abo batukoledde ebirungi. Abantu baffe abasinga tebagenda kulya Christmas, tebalina ssente. Obulwadde obunnuma lubuto naweebwa obutwa. Obutwa nembubanga buwonye ngenda kwe Nairobi era ekyo wakimanya. Nenkomawo naye nali n'okuddayo nga neetaaga miliyoni 12 nga sizirina era zambula. Kati butuuse ekiseera olubuto ne lukola ki ne lunnuma nnyo ne kaakati terunatereera. Njala kubuulira amazima terunatereera naye nga wendi. So obulwadde obwo bwe bunnuma tewali kirala ekyagala okunzija mu bulamu bw'ensi eno. Kyekyo abantu bagamba nti byonna bye mukola mwekwase Mukama Katonda era yanyambye okuba nga nkyali mulamu nkyali mu mbeera naye nga amazima siri bulungi sinabeera bulungi. Bwentyo bwendi mu mbeera eyo naye nja kutereera
omukama nga ye mubeezi. Nalabye oyogera ku mukwano gwange Siraaje ng'ogamba y'omu kubakuwa obutwa. Si mukwano gwo wabula mukwano gwange kubanga Siraaje emyaka gyo otusanze tuli mu mawulire. Nabasangamu. Watusanga mu mawulire. Mbadde ne Siraaje okumala emyaka 25 n'omusobo nga tuli mu mawulire. Ne Siraaje baamukozesa. Roya Alex Bashasha yamukozesa n'ayagala anzite. Kinene. N'ayagala anzite. Tugume kinene. Kubanga nze bye nategeerako. Wankubira n'ongamba. Lwaki Siraaje anoonyerezaako? Ye si yasooka okukubira. Yasooka okunkubira. Nga akumbuuzaako ebinkwatako. Nga ambuuza. Oba oli Roya. Namugamba oli munnamateeka. Nangamba ayina oyo Bashasha naye munnamateeka. Bashasha naye yali munnamawulire no. Gwagenda ng'ayogerako ku mikutu. Oba ensonga bazaaliza kitongole ky'amasannyalaze. Kakati ye byali bimukwatirako wa. Kakati okigula wundinga otya nti. Anti ze kugambye yakwatagana n'amuwa ssente anzite. Yakwatagana ne Siraaje Lubwamu amuwe ssente anzite. Siraaje Lubwamu n'anoonyerezaako n'agezaako buli omu nagenda ng'ayagala kumanya wembeera ne wendiira emmere ne byenkola era anoonya byaki ebyo byonna. Wobeera ne woolira emmere. Wendiira emmere wentambulira gwembeera naye gwenjira naye. Siraaje Lubwamu n'akamala naye emyaka 25. Lwaki teyankubira simu n'ambuuza. Kati ye yakwatagana atya ne Bashasha alyoka mukolera emirimu egyo gy'okunoonyerezaako bw'aba si yali ayagala okunzita. Kati obutwa bwani yabukuwa? Anti era be baabumpa. Ye gurupu eyo abampa obutwa. Wagamba babukwera mu komera? Bamupeera ku poliisi naye nga yeyo gurupu. Babuleeta anti ku kati kubuulira abaleeta obutwa babuleeta kiro 9 bw'abanga ye yabuleeta. Nze kiro 9 bakola olukujjukujju olwe nze nagenda nga witness omuntu aw'obujulizi mu kooti naye bwe natuuka nasanga ng'olwedde bapanze bankwate. Omuntu azze kuwa obujulizi ate nemukwata ne bantwala ku poliisi. Bantwala ku poliisi kye baali balina okukola baali balina okundekayo ne bagaana okumpa bondi n'ensulayo. Kati nti kyenkubuulira byali bipanze nga bali ba Alex Bashasha be babikoze eki be babipanze. Bashasha nali njogera waliwo abakozi baali aba UEB babasasula yabakiikirira nga Roya ne babasasula obuwumbi 35 n'abukuba n'ataba wabo ne bajje wange ne baŋŋamba munnange yatukubye byonna mbirina byonna buli kimu kyonna nkirina. Bo bennyini bajja bo bennyini abantu kumpa bawera kumpi 10 kubanga baali 12,900 n'abalala. So buli obuwumbi bwali bwa compensation but bana abantu baba compensate ne bazibawa ne baziyisa ku account ya Roya zonna nazirya nazikuba. Kati botandika obyogera nampita ku office ye Kibuli bwe ngenda ku office nenga amuleeta ebintu ebyo gye mwabasasulira bwakwita mwanyumyamu ko naye yete yandaba waliwo omuntu gwe yampa wali kati bwe mara abasasulako abamu abalala tebabanoonya ne babula abantu bakola batya nenga abantu webali lwaki tebabasasula. Bwe nagenda mu ngeri Bashasha yansindikira message nga ntiisa tajja kunkola ekintu ne message njirina. Office tewamusangawo yali mu office waggulu teyagaana okuka wansi okwogera nange nenjogera n'omusajja omulala waali ali awo. Kati ebyo olumala otuukawo Siraaje atandika okukubira. Yes, ng'ono amaze okuntiisa nti agenda kunkola ekintu. Siraaje ate n'atandika okunoonyerezaako. N'atandika okugenda mu bantu ng'anoonya alyawa abeerawa asulawa akola ki bituwe bityo okiraba buli wamu wonna yagenda ne mu Uja n'agenda ne mu Law Council n'agenda ne mu Law Society n'agenda luddawa yonna yagenda Siraaje Lubwamu. Kakati bwebanga teyakiriimu yali anoonyereza ki. Siraaje Lubwamu agomaze naye emyaka 25 lwaki teyaŋŋamba nti kino waliwo kino ne kino. Nze bwe namala okumanya nti ebyo byonna abikola namuweereza message Siraaje ne mugamba Siraaje oyagala kunzita naye onzitira ki? Sure. Yes. Siraaje yete yakubira simu nga munyumya yakubira yadde simu nze bwe namala okufuna obuzibu mu lubuto nze namuweereza nti olaba bye mwankoze nenga amaze okufuna ebifaananyi byonna nga babikoze nenga nti kye mwankoze okiraba. Awo n'agamba nedda nze oli yali aŋŋambye nkunoonyerezeeko ayagala kutwala mu kooti ne mugamba onoonyerezaako omuntu ng'ayagala kutwala muno mu kooti bamala munoonyerezaako.
Siraje Rwama mubuze oba teyabikora ebyo byonna. Mubuze anti mubuze Siraje Rwama. Ono ndi mumuko. Mubuze. Mubuze. Mukubiri. Ndi mumukubira wano. Gena maso. Nakati nembeera obwetyo awo najja obuzibu n'okutuusa kati. Alo. Waji mukama wange. Mwami Siraje wasuze otya? Nasuzeewo. Kakati nina ka program ke nalabye akatugume. Ngagamba nti wali oyagala kumuwa obutwa. Ani yali ayagala kumuwa obutwa? Gwe ngagamba gwe nga okozesebwa waliwo munnamateeka balo yabamwita oba byabashasha. Tukume mulalu. Kyali kitya? Yakugamba nti nze nali muli mutaasa yali alina byawandiikaho ebikyamu ku nti abayo ibi abali azamaanyi ate nga abayo ibi ba mirundi. Nemulala lwali omusajja ayagala kusiba namunoonyereza nafo ngeri gyasi munnamateeka mutendeke yaggwa n'obugwo n'abivaako mpozi nga walabye kalala. Nanti kati jjukira atuguma gwe nawo obutwa ewange n'atafa. Tugume nanti jjukira abadde mulwadde waneno jjuzi wano okubaka program akakala banna ku ngasi bbiri emabega. Ako kakadde tekyabyogere. Nti wamunoonyezaako mu bujja simanya mu lokanso. No, okusooka omusajja yambuuzanga mubuulire oba ali muwuja ne mugamba ali muwuja naye nina kubuuza membership yo oba gyeri ne mbuuza gundi oyo. Intention yange yali yakumutaasa butaasa. Nakalabi ne kantiisa ne ngamba bannaayi. Kale sebo. Baba kyabiriko agende mu maaso nabyo. Kale sebo. Omusajja omuwulidde? Kakati Siraje mbwagenda ne uwe ewuwe byali byadda. Okugambye n'akamala emyaka 25 nga ndire Siraje. Owulidde? Mukwano gwange ng'omuntu. Kati uya akugamba nti oli yamugamba anoonye mu ujjaro noonye luddawa. Lwaki anoonya Siraje? Yali anoonya mukwano gwange yennyini yabanzita. Kitegeeza oli yali amaze okukupepeta n'aba bani mikwano. Ani mikwano gyange. Ng'alina okunoonya Siraje. Kubanga Siraje n'akamala n'emyaka 20 newuwe manyiyo nalindiddeyo mmere newanga amanyiyo na buli kimu kyonna. Ye muntu gwe nsobola okugamba nti tusobola okugenda ne twali ntulya akatogo. Newuwe tugenda tetulye n'endyayo emmere nga gye ngenda n'embeera. Bayirawo batono nnyo abaali batuuse ewa Siraje. Naye nze ewa Siraje mu nju tobuuza sikonkona. Okitegeera mukwano gwange. Kati yali agala kozese mukwano gwange okola ki? Okunzita. Okiraba nze binjogeza bino byonna kugamba. Gwe Siraje batuuka okugamba bati lwaki tobuuza nze? Noga nti omusajja abadde akunoonyerezaako. N'akola kino n'akola kiri. Okiraba nti yali akutaasa. Ataataasani. Omuntu ataasa yandibuuziza nze. Siraje tamanyi bye nasoma tabimanyi. Jembeera tamanyiyo. Tetubeera ffenna. Tasaba kunkubira na simu nti jangu twogere. Kati wawulira yeeganye nti yamugamba oli nti yaba amukolera okumunoonyereza kugenda mu ujja kugenda luddawa. Kati yakwatagana atya naye batuuke ku mbeera eyo. Kati agamba byeggwa biri byeggwa bitya ng'omusajja ndi mukufa. Siraje mukotora banika kati zito twali ntufena wano. Sinza kuchawa Siraje. Ne mugamba namubuulira amazima ne mugamba Siraje olimba. Kati bwe singa nfa abaana bajja gamba nti mukwano gwatugumeye Siraje. Okiraba? Singa nfa abaana bamanyi Siraje ye mukwano gwange asinga myaka gyonna. Kwanga ngenzo okuwasanga ndine Siraje. Nze tisina omwana nga asooka lwali aweze emyaka 17. Emyaka gyonna nali ne Siraje nga sinabeera na mukyala. Kakati singa nfa abaana bange bajja kugamba nti ki? Nti Siraje gwawase tugume, gwawase mukwano gwo. Kati ebintu bino bye tulikoze kubuulira kati kiringa gwe kasookanga nkulaba tubadde ffenna. Kati omuntu ayinza okuyitamu n'agamba noonyereza kutugume n'otambuulira. Oŋŋamba nti tugume waliwo omuntu yazze n'aŋŋamba bw'ati. Kubanga gwe kenyini bwe twayogera gwe waŋŋamba nti agundi eyaŋŋamba actually adda mukungu. Naga lwaki Siraje?
akunoonyerezaako atukubidde essimu wano atukubira amasimu anoonya agala kundaba muwe bimu ku bikwatako lwaki kungunga yagamba nga yaŋŋamba mba ndi awo nga kiyimba owa ujja nga ŋŋambye okiraba mba ndi awo nga oli omukwano gwaffe omulala gwetutambula naye tukume ennaku zino akasibira wa okiraba emmere agiriira wa kati lwaki omuntu oba togamba nti omuntu ono mukyamu naye namuleka nze namusonyiwa era tubeera ffena tetuba ffena wano ku seeti nze Siraje simulinaako buzibu naye yali ayagala kunzita twogere amaze ayagala kunzita Bashasha yamuwa ssente yamugula anziti kati byagwa biti ebyaba abakozi ate babasasula ne kakati gye bali bonna bafudde abamu bali baki ne kakati nyinza n'okuwa omuntu omukwabo mukuwe owulidde mukuwe owulire abakulira ye yennyini abakulira nina kamukubira naye wandimukubidde owulidde kakati gwe wandimukubidde ono bamuyita bakyawa sooka omunoonyeemu wano bakyawa nga bakyawa simulabamu nga simulabamu bakyawa nawe totaddeeko otandise ne K otandise ne K ntandise ne B iyo B bacha KY simulabamu kati wateeka ku mukyeki eddala erinnya erisobola okwanguwa nderyo teririmu wane wengamba kya naye yennyini simulabamu ndaba zikyo simulabamu bakyawa alina linnya kyeddala ye yali akulira abo abagundi abakola mu kituo ky'amasannyalaze yali abakulira kiraba yali abakulira obateekamu UEB onani UEB bungu ono naye yali omu ku abo yafa oyo yafa ndaba waliwo kyo kandabe yobamuyitani Richard Bungu ono yafa oyo yafa kati oyo yafa kakati onani Kiwanuka kakati atono Kiwanuka y'omu ku abo y'omu ku abo era ensonga ezo azimanyi naye kati oba tutekemu UEB tulaba amanya geereeta lindako tujja mufuna Lukwago yani Kalugaba Bungu nani ngedde ono yajja n'akola amawulire n'alema okugafulumya ani ono wabukedde abo baveeka wabukedde gundi yamuwa ssente ani yamuwa yagala ofuna saidi z'oli yavayo nga ye bungu ono yafa oba omulala yafa nalukwa kati bakyawa lyo libuze kankubire ono nalukwa muteke mulawudi ate nkubye gundi ki lindako netuguma olinga mukadde naawe lindako bungu ono muteke mulawudi nanti kitegeeza abasinga baafa bafudde bagize bafa bannaye bafudde ono ayinza okuba ye yafa oba era ono teriiko ayinza okuba ye yafa oteekwa ye yafa oteekwa ye yafa bafudde bagize bafa tusika tufunyeyo babbo banza noba nga babasasulanga gwe tokimanyi muba namateeka mugiragira tebabasasula ate nze nkubuulira munoonye oyo walandi Ireland ndaba Ireland leta erinnya lyagala ndikunoonyeze kubulaiko okugenda okadde ndi abakyawa nga ye yali bakyawa nange bakyawa
Bachawa. So tukume tugende mu maaso nga tunonye erinnya. Leta nze nsolo linonya wadde si musi yange. So abasinga baafa. Kitongole bakiyita batya yo? UEB bali bakiyita UEB. Naye kati kyavaawo. Ye umeme kati? Kati umeme. So abakozi abo bafuna sente ezo ne bazirya. Kati nze ne mpandiikira na wandiika ebbaluwa ne nteekako kopi eri president, eri prime minister, bonna ne mbawandiikira byonna mbirina. Akati ye bwe yalaba ekyo n'ayagala akole ki? Ankoleko emikolo anziti. Owulidde? Nga si byangu. Tulemedde ofunayo omuntu yenna. Kalugaba Kiwanuka oyo lwaki tokubira Kiwanuka oyo? Kubanga Kiwanuka yali abikolako era. Yowa MTN. Kiwanuka. Nako sente zikuba ku MTN. Kiwanuka. Teriko. Ati awo. Kale sebo. Nawo je bare sebo. Bashasha agamba nti yabasasula kituufu yabasasula kati. Ate yatusasula nze tasasulanga ko wadde olwataano. Ate abantu gwe mugambe gwe bayita Badru Lusenkungu we yasayininga. Kakati ate tasasulanga ko wadde olwataano nze. Bangamba nti ne gundi yafa. Wangi? Gundi yafa ono munamwe yani? Karugaba. Banange nga kitalo mukwano ate n'onyayisi naye yankubirako awo nga alwadde amagulu okumamba ensigo. Kakati no omusajja kimanyi nti yali ayagala kunzita bampa obutwa nga baagala kunzita. Nga walaba mukwano. Yali anzise ne kakati n'akava mu butwa. Nga yagamba yabasasula sente yabasasula nti nze muwaayiriza nti sente teyazirya obuwumbi 3.5. Alimba ate omuntu obewasasula bangi badde toyina bukiraga nti obasasula atuyita agambe nti gwe sikini kyayo yino yendaga muntu yo gye waleeta wano. Obujulizi bubeera. Naye eggwanga ligenda kubeera litya bannange? Uganda abantu bonna bakuba sente n'ozirya zonna n'ozirya. Ate ne basigala nga ate nga gw'olina ate nga wali ofunako. Sikugamba nti wali tofunako. Yali afunako nga naye obutamatira. Nga yabatwala ne mu kooti juzi nti ayagala musasula ate endala. Ne bamugoba omusango omulamuzi yagugoba. Yagugoba. Yamugamba okuleeta. Yamugamba abantu abaafa oba oyagala bakusasula olina okuleeta ebyajimisweta kubanga baali bavunaanyizibwa bonna. Bonna okusasula oba tekikoze omusango ngugoba. Yagugoba. Kakati ate guno ogubadde wamala omulamuzi wamala. Gubadde musango gwali. Guno ogwa mwera, guno ogwa gundo ogw'okubasasula transport wamu. Omugombadde sinagumanya olowooza tibyayimirira. Wamala baamukyusa. Baamukyusa onyayiti n'agamba nti kabamale okulaba abalamuzi bano abapya. Ate gundi kati yalagawo abakulira abadde abakulira ani bakyawa. Bakyawa mbadde ndudde omuwuliza. Naawe abadde oludde omuwuliza. Ndudde omuwuliza. Nduddewo omuwuliza. Alabika gyali. Naye kale katulwane nze yadde n'obwanampa obutwa nja bateeka okubawa sente zammwe. Era lwana mukwano gwange nze nga mbadde munaggwamu kangi ne ŋŋamba nti oba naawe wali bakulinzi nga tobiriiko. Sisobola kubivaako yadde sisobola kubivaako. Mutulwanyirira abasajja baatugga. Bannange. Ate n'okutugga ne tubeera eno tubonaabona nti tuliko ebyankuta oba kyakala bukyakazi. Ndowooza obawulira. Munaawe baakozesa munnamawulire awo
namawulire Siraji bwama mukwano gwange nabanga yangendako nangenderako era nze ngamba yizo okuba omukwaba abampa obutwa Katonda ye mwesi kwa byonna ajja kubiyisamu ngenda kubalwanirira mpaka okufa ekyo nkikugamba weebale mukwano kubanga Katonda yasinga amaanyi kituufu nnyo kale mukwano kale weebale kunkubirako nakunzizaamu ku maanyi kale mukwano Christmas enungi amina sebo oyo omukwabo owulidde omukwabo bonna tebafunanga ono yalezeyo balopa mu kooti ate ng'ayagala ataddemu abaloope kwegamba asobole n'okubajjako baleme n'okuddamu okumwogerako yadde n'ekigambo n'eki omusango omulamuzi n'agugoba kati nze nali ndwanira muntu wa bulijjo bwekitegeera tebampanga olaba nabo bagamba nti baali balowooza nti nange nabavaamu kati embeera eriwo mu ggwanga Uganda ekusobera oli naagala akutte kubanga yalya ssente kati esente z'abawejjere walya zaaki naawe nange n'oyagala onziti olw'okuba gwe walya ssente biliyoni 35 kati abo bagenda okutuula mu kanisa mu kereziya mu maaso ku Krismasi naye nga ssente zebaleeta mu kanisa zebaleeta mu kereziya ssente ezo zezino ez'abantu abali mu kufa abantu abafudde nga bano bebabase bali ku ssente z'abafu bannayuganda zebaleeta mu kereziya ne mubakubira mu ngalo ne mbasabira emikisa kati gwe gwogamba Siraji nze simuwayiriza Siraji kati nozo omuntu gwakwatagana n'omuwulira abantu abakafa boka abaali babanja ssente ezo bawera kumpi kati 7 niti wali afaayo tiwali ayogera okitegera bawera 7 abakafa kati tukole tutya kitegeeza teyasigama abamu yabawaako ekitundu teyabawa kati onayo ayogedde musajja mukulu ninamu abantu nga 6 oli bakyawo gwe mbadde nkugamba kati yenga liida waabwe naye ninamu abakulu baabwe nga 6 naye bonna nabasinkana abaliwo abakyali abalamu bonna bakaddiye bonna bali awo teyabawadde n'ekikumi kitegeeza bamwekwatanga munnamateeka mu maaso wali ye n'abeefuulira ssente nga zituuse ku akawunti n'azirya ne ba Ministry of Finance ne bakwatagana ne bazigaba ne balya zonna ne balya kati bannange mwagala abantu bakole bati bwana Tugumi nga si byangu ate oli naagala nzite nze siryanga ade n'ekikumi abawajire tebanadde n'ekikumi tobasasulanga ssente wazirya nkugambako nti sasula bali ku ssente zaabwe waakiri baweeko g'ogamba ne Tugume Kamutti kubanga olusanvu lwakafa kiki kyaluse ekitegeeza buli agira buli avaayo nga bamunoonya ng'oyo bamutta buli agira buli avaayo nga bamunoonya ng'oyo bamutta eggwanga mwe tutambulira lyeryo atumuwejere tabeeko nakaka anti kyenkugamba kati bwe kugamba gwe Siraji atali mukozi w'abali atali biki oli mukwano gwange kyali kikunoonyeza kyali ki abantu bakafa 7 nange kati aba wentuuse golooza bwa kyali ki baku bantu nzijaako mpamaze n'okumaliriza ate njalo soko ntakuteekayo ku kya General Muhoozi tweet ziri neereru General Muhoozi abantu bamutegeera General Muhoozi munabyabufuzi bw'aba alina kyanoonya General Muhoozi ye gye yasomera Sandhurst tebasomesa magye gano gakuba mundu basomesa magye ga administration yes so is a politician awedde emirimu akati byayogera ebyo byayogera bwe yayogera n'agamba nti Mao yasanidde okubeera president wa Uganda yaba pozi yasoka Mao kumpuuga hati ye bwegamba ali mu bintu byayogera bintu bye bwe bityo era agenda byogera okutuuka bw'anaagenda ne kitaawe kubanga kati kitaawe amugenda mulekawa General Muhoozi kitaawe agenda kumuleka luddawo ate wa ng'amugenda mulekawa bwaki nze nkubuulira amazima Muhoozi tagenda kubeera president wa Uganda ate kino kikubuulira nobw'anaayagala okukwata obuyiza by force banne bajja mutta
abali munda bennyini nga bw'olaba Sudan bagenda mu kuba amasasi bamuti kubanga teri president agenda kubeerako nga ng'onagenda muwa ekitiibwa tasobola banne bakonkatagana nabo kati bagundi ba Erweru bayo bavuma bagati balina magezi ng'Erweru mukozesa byonna bye mwagala namutisa n'abantu ekaseese hakati mutandisa omuvuma mwagala akole atya ebyo byonna bikola Muhoozi ng'akimanyi nti agenda ne taata we kubanga president omusiru Kabe Katumba oye n'abeerako gwalina okusooka okutta ye Muhoozi bw'omuleka obeerawo akoleka bw'omuleka akoleka Muhoozi nga bw'omulaba atawa kitiibwa banne ba general banne ayinza okuleka gwe Katumba oye obeere president kyolina okukola nga wakakwata obuyinza kwe kumusiba ate bw'omusiba tomuleka kubanga emisango ayinza ogiwangula tasobola takenda kubeera president ate kitaawo bw'anaavaawo naye agenda naye bateeka okugenda bonna ekyo nkubuulira bonna bateeka okugenda yes bonna bagenda bonna anti nze nkubuulira ekiseera kye kisembyeyo kubanga ekisooka Muhoozi is disappointed awezze emyaka 5 yali alowooza nti anaabeera president bigaanyi okitegeera tagenda kubeera na memba wa parliament agenda kuyita luddawa agenda kuyitawa so possibility ya Muhoozi okufuuka president teriiwo n'ebigambo ebikankana bino byafulumya is disappointed yali stressed General Muhoozi is stressed kubanga yali amaze okufuna abantu ng'akoze piraawo taata we n'agimulemesa so the man is just anti kati ekyalimba General Muhoozi bayirewo ebigambo byayogera byebisembayo byebisembayo ate nze nkutinga oli general ate yakulira amagye ate nze kubuulira bw'otandika okwogera ku general muno nga muri mu magye mwenda kyokka nga mutuula mu high command hakati muba mutegeeza ki lwaki temubimalira eyo ne bigwera eyo kakiba kitegeeza wano waliwo ekiriwo okufuluma anti byebyo juzi yagamba ayinza okusula gavumenti ya Sudan era we yagambye kakati ebyo byakola obiraba byayogera ate kati kumakya agambye tewali nsi gya respecting nga America naddala ng'efugibwa Donald Trump kati ndowooza okiraba kati ye bw'atyo okiraba ye bw'atyo is a politician naye nze ebigambo bisa bitwala nga bikulu naye nze kyemanyi obulungi agezaako kwegula eri Trump kubanga Trump abadde ne plan ey'okuggyawo kitaawe noono abadde agenda kubajjawo enyonyi tewagiwula enyonyi yajja neekuba ebifaananyi ne spyinga mu Uganda neddayo temwagimanya ali bwe mulowooza ate ebintu byakusaaga bano bali mu kutya bali mu ebigambo byogera mu kutya nekuba ebifaananyi nekola buli kimu ne spyinga neddayo bano ne balaajana yasinzira dibuti yava dibuti simanyi dibuti kati muri wano muri bintu byokusaaga Muhoozi takyabadde president singa yawamba kitaawe mu myaka ng'ebiri emabega abadde asobola okufugako ate nakimugamba nemugamba ekyokubiri tawuliriza bya kitaawe amagye gaveemu yeekandage abeereko position yeesimbewo naye engeri gye yasirise kitaawe n'amusirisa n'asigala bagenda bonna takyasobola kubeera president w'eggwanga ekyokubiri takyasobola kusurvivinga takyasobola kubeerawo nga waliwo president omulala azze nga tugumaze n'abeera president n'amulekaawo ndeke Muhoozi omuleka n'obeerawo hakutta kati okusala amagezi omutta ng'obudde bukyali kati ye either alina okufa oba kumusindika mu buwaŋŋanguse oba eruzira forever nga ye gy'alina okubeera kati ebyo byeteekateekere ebintu bisatu either okufa kusindikibwa mu buwaŋŋanguse oba kusibibwa mayisa ekyo akyeteekateekere buli pulezidenti yenna agenda okujja kabeera munnamagye munne ajja mukwata amusibe ajja mukwata amusibe oba amutte bayinza omupangira mutanga bwe batakaziini kulero bamucota bwe bati nosaa ku makya ng'agudde wali omukazi n'agamba nze namusse mukazi nata general kazini ati bakucota kati ye essaawa yonna wakucotebwa mucote kigambo kya Luganda kucota yatobadde ki atobadde ki wakucota gochoyo kucota
ati no musote njogere eno nti by all means muoza jafuka ko Uganda tasobola ekyo tugumo okyusiza ekyo nkubulanga munabyabufuzi nkubulanga omuntu abudde mu Uganda muno General Muhoozi tagenda kubera president wa Uganda ate ne time no bwagamba nti ngenda kukwata lero basuza bekuba amasasi basuza bekubya amasasi tasulako tasunze kubulira tasulako kitegeza President Museveni bwagenda ne General Muhoozi na yagenderako era kitawo bwaba awumula ku luno na yawumulirako ate bona mukomera nga bakoze iki ate kate misango gye bakoze jona jejimu ejijo yokoze jejimu Choka tusobola banga ebiri esiria. General Muhoozi yakulemberamu okulumba kooti gye bayita Black Mamba ogijukira omusango ogwo gwali guwedde General Muhoozi nakulemberamu abantu bana abakuba abantu amasasi mu 1819 ate katobadde ki General Muhoozi nakulembera nedda sebo 1819 waliwo eyabakulembera okulanga bakola ebyo byonna yali unity eya SFC General Muhoozi yaliyo mu 2009 nga Ssaabasajja bamuganya okugenda e Bugerere eyakulembera abantu abasiga okutta abantu mu Kampala General Muhoozi nali munamawulire nga nkola ne Capital Radio na recordinga n'amawulire ge nengayisa ng'agambye kila muntu yote anafanya fujo piga rusasi. Ekyo nze nkikubuulidde nagireportinga gundi eyo ne story ekyaliyo ku Capital Radio 209 nali mu mawulire nga ndipotingira Capital nali ndipotinga crime ne politics buuza Zwali majine milemba tembenji President Museveni ndoza twali musi mutiye bakakutula omuntu akube ndongo je paka saa 8 kino kankikubuulire President Museveni no bwana akola atya bwana abafudde abantu bajja kuzina amazina ku ntaanaye bwana abanga avuddeko bajja mukwata bamutwale ruzira era abantu bagenda kumuvuma ku luguudo kwonna bamukasukira amajja amavundu ekyo nkikubuulira Rwanyisa abayekera mujekinaana naleta emirembe ekyo nkikubuulidde bwe mba byenjogerako nga si bituufu abeeko kyakola kwebyo alabe abeere nga yeefiisaamuko eddakiika ezo olaba amazina gagenda kubeera mukuba babike bagambe nti agenze yeefiiseemuko azibirizeko kale liiso limu obuddakiika ezo ogenda kulaba amazina gagenda kubeera ku kkubo bwemba nnimba ekyokuli bwemba nnimba agambe nti sigenda kwesimbawo alabe kiddako gono usagane bana Uganda kati bano abantu bivano ba minister kiki kisolo batuuka kati bonna abasinga bonna bye bibagendo batuukako byebyo kati bw'otunula Mpuuga n'agamba nze ngenda wa Museveni n'omutunulira n'olabanga byakola tabitegeera gwe Museveni abantu bagamba agende bonna bamukoowa gwe ate gw'ogenda okuteesa naye oyo Mpuuga atwalize muri mu mirembe gyani constitution egamba ki oyo Mpuuga yanoonya bibyalowooza nti naye agenda kikwata atambuliraawo gasiya tombuulira nze tugume nze sivumangako naye nze tombuulira tugume nakoowa nzijaako ku seeti teri reform aleeta reform yaki tombuulira alina abatembeeyi b'ebyobufuzi batembeeye abo batembeeyi b'ebyobufuzi yagenda wagundi ng'amuguza ziwera ssaawa 10 ng'empale tanagitunda gye yaguza emitwalo ebinagamba mpa kyompa n'omuwa 5 n'atambulamu bebo batembeeyi bana byabufuzi bava wano bagenda bave wa Kyagulanyi bave wa Mawodi bagenda kakati bali wa Museveni kati baabo gye bagenda tombuulira nze tombuulira nzijaako nja kujjako kamera tombuulira na sente tebalina sente bali bubi nnyo ripooti zasigala ku masomero abaana abamu tebakola na bibuuzo abamu bali eyo nze nkubuulira amazima omuwejjere kaakati waliwo atagenda kulya mmere nze nkubuulira atagenda kulya mmere ate gwe bagenda okugoba ne mu nnyumba kubanga Land Road agala sente za Christmas ate zaagala ku muwejjere ate omuwejjere tazirina so waliwo obuzibu bw'amaanyi
kyovula abantu baffe bandibadde bagezaako kuyamba omuntu wa bulijjo nanditandise okulaba kati mu kiseera kino amakanisa nga gayita abantu ba bulijjo kubawa ku byokulya abantu balyeko ku mmere abantu banyweko ku soda akasoda okalaba naye omuntu akanywa ku Christmas mu mwaka mukasoda murundo ogumu kulya ku nyama abantu bakirira ku lumbe oba kitegeera abantu bayite mu bakanisa mubaweeko ku byokulya mwabali mu gavumenti bamemba ba parliament mugule ku abantu mubagulire omuceere omuntu mwekiro y'omuceere omuwereko kagundi ka buto ka sirinye 25 muwereko n'omugaati Nikati chongamba wamalinya nkubire mu budget y'omwejere mu Christmas esola mbere etanga ina budget y'omwejere bwabanga ali omu ng'abeera yeka yeetaaga kirubiriza omuceere okumuyisa munnaku kubanga yes kubanga olunaku lwokusatu tewali kukola olwokuna olwokutaano olwomukaaga mpaka ku Monday actually ku Tuesday omwaka guli ngoba kitegeera akati omwejere yeetaaga kiro bwezibe entono nnyo yeetaaga nga abeera bwomu yeetaaga kiro 5 ez'omuceere ezo sente meka simanyi mujja kubalamu yeetaaga buto akagundi ka buto omuceere guno gwe balonda gwe batalonda basmati abawejjere tulonda tugulonda tugulonda ati weetaagayo yandibadde yeetaagayo ko kabuto akadomola ka buto ka siringi 8 yandibadde yeetaagayo obutungulu bwa siringi 200 nebeera wali mu nsonda omwejere yandibadde yeetaagayo kubanga ebirala byonna bivuddeko ebyamatooke byonna byesonyiye yeetaagayo amanda ga mitwalo egyo gajja mu mazaako ga mitwalo 2 ze baafu 2 zibeere mu nsonda yeetaagayo ebidomola 2 eby'amazzi mayifa abawejera amazzi tugula magure oba kitegeera ebidomola nga biri mu nju nga mwebiri yeetaaga omunnyo akapakiti k'omunnyo omuwejere yeetaagayo kasukaali kiro 2 eza sukaali zimumala ebbanga eryonna omuwejere yandibadde yeetaagayoko ekibina ekibiriiti ebiriiti nga 2 mwete mubibala naye sebo ffe tubibala fe abawejere oba kitegeera kakati omuwejere kati ekiddakwawo kubanga yeetaagayo ka sabbuuni katugambe yeetaaga yandyetaaza ebitole nga 2 ebya sabbuuni yandyetaazeyo omutwalo nga mweguli mu nsawo nga ebyo byonna mazo bigula byonna nga webali kubanga kuliko n'obundaazi jjukira kuliko obunzaali kuliko obunzaali kakati omutwalo guli mu nsawo muno yeetaaga oluusi ayinza okugira bw'ati n'alyayo kacapati bw'aba taddeyo kacapati oluusi n'atambulamu n'agenda wali n'anywawo kasoda ka 10 n'akomawo kakati oyo muwejere bw'atyo bw'ali naye ng'ennyumba yo yandibadde ensasude ya mitwalo 4 oba 3 obadde ki tusula mu kivulu tula mu kivulu makerere ate abamu tetunana gye tusula abawejere tuli ku street naye kwe tufumbira bokitegeera kakati omuwejereza embeera ze yandibadde ayitamu mu Christmas muno kati biwabifuna abaali bulungi ye omuwejere abamaze tetugula ngoye ku Christmas fe tetutubuulira nti simanyi twalidde ennyama tusiika omuceere gwaffe n'olyo n'ogulya bw'oba togufunye bw'obeeramu n'emitwalo 5 omalako kubanga gw'olina okulya capati kikomando buli lunaku kya siringi nga 10 osobola okumalako nga n'emitwalo gy'emmeka 5 naye wali njogedde nga gw'omuntu omuwejere ng'oli awo olina wooli olina akayumba naye gw'atalina kayumba wandyetaaza emitwalo emeka 5 mu Christmas abawejere babika bimeka ati balinimu ebika nga 5 ekika ekisooka kyekino kati nganze nze kati anti kati nze ndi ng'omusika mukulu wa kika kakati nze ku lujja sivaako okitegeera n'obwemba nfunye ssente sivaako kati nze n'obwe nfunira ssente mu buwejere sibuvaamu kubanga nze pulezidenti waabwe n'obwe nyambala suuti efaanana nti nsigala nga ndi muwejere nze pulezidenti waabwe naye omuwejere omulala bw'afuna ssente nga agamba mbuvuddemu ng'oyo agenda naye kaakati nze nkuuma kika nkuuma nnyumba ya kika
nze nkuuma olujja nze nkuuma olujja akati muno mu type yange nze bankuuma lujja kijja afudde gwe baleeta wembeera awo kati oyo omuwejjere type emu n'obwoba olina osigala oli muwejjere omuwejjere owokubiri yono atetenkanya n'afuna leero n'azirya ne zigwawo enkya n'abanga talina motoka nkadde okitegeera oyo naye muwejjere era naye waali waliwo omuwejjere owokusatu nga ye tabeeranga na kimu yadde n'ekimu wabula abeera mu kibuga bwakusangako enkula bye sikyafudde oyo muwejjere kati ate mu Krismasi muno mwena mugenda mu kibuga teri muntu kati agenda kubeera atya olowooza taafe oyo naye muwejjere ate waliwo omuwejjere asembayo ng'akola naye byakola tebirina kye bireeta ng'akola akera kumacha n'ave waka n'agenda naye kyakola kyalya era naye banga motoka nkadde anti era neva kooli ono ye kati ye buli kyakozeeko katugambe nti agenza kukola ne bamusasula 10,000 lwalya lwatakoze talya oyo ate naye muwejjere oba okitegeera ate waliwo omuwejjere saabawejjere yandibadde nga ye talina waali tanna gyasula tanna gyakola tanna gyabeera tanna ali awo ali ku street atambula butambuzi oyo muwejjere naye muwejjere Krismasi bagenda gifeesinga kakati abantu abo mu gavumenti endala ez'amawanga amalala bo babateerawo ka budgeti buli mwezi babawaayo akantu kati wano tewali kati office ya prime minister wano yandibadde ekola kati mu biseera bino yandibadde kati egula emmere n'ebafumbira emmere mu bitundu ebyenjawulo ne balyako ku mmere kyeyandikoze yagamba abatayagala gaggawala bajja batwala mu kkomera anti kati tokiraba kakati ono si prime minister ali ku biye kati abantu abo bandibadde nga kati nga bwe mbakumenyedde abawejjera abo be bandibadde nga babawaayo ekyokulya mu Krismasi muno ne babafumbira emmere waliwo cooking centers abantu ne bagenda ne balya emmere ne bavaayo ne bakomawo ne balya emmere ne bagenda ne bebaka gye bebasenkeera ne bakeera n'ebikopo ne banywa obuugi oba okulidde butuuka saawa mmeka kadde ne kavuga ne badduka n'essowaani ne balya ne bamala okulya emmere ne baddayo ziwera saa 12 akadde ne kavuga ne balya ekyeggulo abo bawejjere gavumenti erabirira abantu abawejjere bwe batyo kati ezo teziriiwo kataabo tolina ngeri kikwegamba gyogenda okugira nti oyambemu omuwejjere naye abeerewo anti nze nina ki nze singa nze bwe nali nina genda ewange obuuze ate mbasabaani kati nsabaani nze kenyini nabadde mulwadde narajanye nenga nti bannange kwezi yarajanye n'agamba tugume muweerezi wakira guleyo akatunda wale yampadde ate 10 simu yiino tekuli yadde waliwo akuwa abantu bafe abatulaba bawejjere nabo bawejjere naye bawejjere mu categories ez'enjawulo ziri zenkugambye nti muli mu category kati ng'eyange nti nze nasigala wali nkuuma kijja oba okitegeera njikuba naye nga nange ndi muwejjere nze gye ninya ate mba ngenda kukola ki kati kubanga kati nkole ki woofiisi baali bagigadde okumala kumpi mwaka mulamba ate nga nsasula ezokusasula ziriwa naye mwe temumanyi mbeera gye tuyitamu mwe temumanyi mbeera gye tuyitamu owulidde mwe kamba buwulira abantu beepanka bwepansi naye abantu bawejjere mati abantu bawejjere omuntu omusanga alina omutwalo gumubwe guti n'agamba nti kwengenda awaka kubagenda okulya nange kwengenda okutambula ate n'enkya simanyi oba n'atambula kituufu tolabi guli omutwalo gwenkukwasiza byongambye singenda mbigamba abatulaba naye singa mbibagamba mumanya nti ono ate muwejjera nsinga nako oba kitegeera amazima Katonda mugunule kubuulira abantu bali bubi matiya abantu bepanka bwepansi naye abantu bali bubi oli n'ava mu kyalo najja eno n'agula akamotoka naye nga abantu beyaleka mu kyalo